Una machete wananga. Kulikayo. Oh lutalo nganu wete tuliyambale. Olunaku olwaleero tuli basanyufu nti baganda baffe bano bemulaba oluvannyuma lw'emyaka egikununkirira mu 6 bavudde mu kkomera. Kyanaku nnyo nti baasibwa ebbanga eryo lyonna muze mulaba ebbanga lino lyonna nga tubabanja babadde kitalya bano baganda baffe basooka ne bawambibwa ne batulugunyizibwa byonna byabatuukako mu bimanyi bulungi nnyo. Amu bawambibwa mu mbeera mbi nnyo ne bakubibwa ne bakola ki byonna bye bayitamu mu bimanyi. Naye ne batwalibwa mu kooti y'amagye ne babeera eyo emisango ne gikandaalira eyo. Time yatuuka abanaabwe ne bakkiriza emisango bano omwenda ne bagamba nedda tetugenda kukkiriza emisango. Ne bagamba mutuwozese era okuva bali abalala bwe bakkiriza emisango egyo ne wetwogerera dimandi yabwe baddeemu. Lwaki temutuwozesa bwe mba mulina obujulizi kuffe? Naye state teyakikola nesigala ng'ebabuulira kintu kimu kyokka mukkirize emisango oba muvundire mu kkomera mufiire mu kkomera. Era gye buvuddeko bano baavaayo ne bakkiriza nti katugende kale tukkirize emisango egyo. Oluvannyuma lw'okulaba nti ne kooti ensukkulumu bwe yagamba nti emisango gyabwe gitwalibwe mu kooti za bulijjo nga bakigaanye. Bano bonna ba-applyinga bail ne ba-applyingira mu high court. High court negamba fe omusango gwammwe tetusobola gukwatako kubanga guli mu kooti y'amagye. Kati omusango gwabwe gubadde teguli mu kooti y'amagye mu kooti za bulijjo nga teguliyo. Ne beesanga bali mu state eyo oluvannyuma ne bamaliriza nga bakkiriza emisango gye bataza. Naye era ne bwe bamaze ogikkiriza state negamba nedda tetugenda bakkiriza kukkiriza misango. Ne bagamba twagala mu sabe ekisonyiwo kye bayita amnesty mu mateeka. Era kye bakoze kati baviiriddeyo ku process gye bayita amnesty. Ffe nga NUP tugamba kyanaku nnyo okulaba nga amateeka gatyobolebwa bwe gatyo, naye ekisingira ddala obukulu olwaleero kwe kulaba nga bafulumye. Twebaza abazadde baabwe ne family zaabwe mulabe mama Machete mukyala Kalanzi ne family zaabwe bano abantu abadde babeeranga wano buli kiseera nga babuyaana bakaaba amaziga badimandinga abantu baabwe. Olunaku olwaleero baabano bavuddeyo mu kkomera. Era naffe tujja kuyimirira nammwe ng'era bwe tubadde tuyimirira nammwe nga muli eyo mu makomera. Ekirala tukimanyi nti kati kemuvuddeyo bajja kugezaako okubakozesa era nga bwe baze bakozesa abalala abavaayo. Manyi buli regime eno we taking a step emu ate beyagala ekwatirira abantu bafegezeeko bakozesa n'ebirala bwe bityo. Naye tubeebaza ekisooka nti mutuukidde wano ewaka. Wewaka. Bano abantu bonna bemulaba kino ekitebe tebakimanyi kubanga bawambibwa nga tukyali kamwokya. Babadde babiwulira nti NUP yafuna ekitebe ekipya. Oluvannyuma lw'emyaka egikununkirira mu 6 bavudde mu kkomera. Kyanaku nnyo nti baasibwa ebbanga eryo lyonna muze mulaba ebbanga lino lyonna nga tubabanja babadde kitalya bano baganda baffe basooka ne bawambibwa ne batulugunyizibwa byonna byabatuukako mu bimanyi bulungi nnyo. Amu bawambibwa mu mbeera mbi nnyo ne bakubibwa ne bakola ki byonna bye bayitamu mu bimanyi. Naye ne batwalibwa mu kooti y'amagye ne babeera eyo emisango ne gikandaalira eyo. Time yatuuka abanaabwe ne bakkiriza emisango bano omwenda ne bagamba nedda tetugenda kukkiriza emisango. Ne bagamba mutuwozese era okuva bali abalala bwe bakkiriza emisango egyo ne wetwogerera dimandi yabwe baddeemu. Lwaki temutuwozesa bwe mba mulina obujulizi kuffe? Naye state teyakikola nesigala ng'ebabuulira kintu kimu kyokka mukkirize emisango oba muvundire mu kkomera mufiire mu kkomera. Era gye buvuddeko bano baavaayo ne bakkiriza nti katugende kale tukkirize emisango egyo. Oluvannyuma lw'okulaba nti ne kooti ensukkulumu bwe yagamba nti emisango gyabwe gitwalibwe mu kooti za bulijjo nga bakigaanye. Bano bonna ba-applyinga bail ne ba-applyingira mu high court. High court negamba fe omusango gwammwe tetusobola gukwatako kubanga guli mu kooti y'amagye. Kati omusango gwabwe gubadde teguli mu kooti y'amagye mu kooti za bulijjo nga teguliyo. Ne beesanga bali mu state eyo oluvannyuma ne bamaliriza nga bakkiriza emisango gye bataza. Naye era ne bwe bamaze ogikkiriza state negamba nedda tetugenda bakkiriza kukkiriza misango.
ne bagamba twagala mu sabe ekisonyiwo kye bayita amnesty mu mateeka era kye bakoze kati baviiriddeyo ku process gye bayita amnesty. Ffe nga NUP tugamba kyanaku nnyo okulaba nga amateeka gatyobolebwa bwe gatyo, naye ekisingira ddala obukulu olwaleero kwe kulaba nga bafulumye. Twebaza abazadde baabwe ne family zaabwe, mulabye mama Machete, mukyala Kalanzi ne family zaabwe, bano abantu abadde babeeranga wano buli kiseera nga babuyaana bakaaba amaziga badimandinga abantu baabwe. Olunaku olwaleero baabano bavuddeyo mu kkomera, era naffe tujja kuyimirira nammwe ng'era bwe tubadde tuyimirira nammwe nga muli eyo mu makomera. Ekirala tukimanyi nti kati kemuvuddeyo bajja kugezaako okubakozesa era nga bwe baze bakozesa abalala abavaayo. Manyi buli regime eno we taking a step emu ate beyagala ekwatirira abantu bafegezeeko bakozesa n'ebirala bwe bityo, naye tubeebaza ekisooka nti mutuukidde wano ewaka. Bano abantu bonna bemulaba kino ekitebe tebakimanyi kubanga bawambibwa nga tukyali kamooca, babadde babiwulira nti NUP yafuna ekitebe ekipya.